Abagoba ba bodaboda bakoze fujjo ku musajja agambibwa okuba nti aliko munnaabwe gwe yatomedde ku bitaala bya bakuli ne bamugoba okutuusa lwe bamukwatidde mu bitundu by'Erungujja, olwo ne bakka ku mmotoka ye ne bagikumako omuliro ssaako okumukuba emiggo nga poliisi ye mutaasiza n'emuddusa. Tukasawo yona nawe kisobola okutuukako. Ono yadde atidde buti yadde yeetaaga kukwata bukwasi n'okugamba nti genda ojjanjaba abantu b'okoze eki. B'otomedde. Ne mubakubye mubasse okyezze emmotoka zaabwe. Effujjo lino likoleddwa ku ssaawa 6 ogw'ekiro ekikesezza olwaleero nga we tutuukidde mu kifo kino tusanze emmotoka yonna yabengeye neggwawo nga n'abamu ku bakuumi ababadde okumpi batutegeezezza nti omusajja ono azze alaajana ng'agamba nti waliwo ababodaboda abamuŋŋondera. Then the vehicle enters at the hole, it jumps up. After jump, immediately the driver lose what? It lose control between this distance here where it falls. Kigambibwa nti mu mmotoka eno mwabaddemu abantu babiri wabula nga ddereeva yagikubye mu kannya olwo n'eremererwa n'egwa mu mwala ng'eno ababodaboda gye babasanze ne babakuba emiggo ssaako okubafumita ebiti ng'okwetaasa ddereeva yakubidde poliisi naye yayanguye n'ebataasa kyokka ng'omu yakubiddwa ebyensuso. And there is a hole on the way. He came and he will lose the control. As he lose the control, he went outside the road. From the outside the road, bodabodas were behind. While these people cannot manage like saving their life, the bodaboda came and started beating the guy. The guys from there, we tried our best, but no way. Tuzzeeyo mu kifo kino amakya ga leero nga tusanze abantu ab'enjawulo wamu n'ababodaboda bakuŋŋaanye edda ku mmotoka eno nga wano ababodaboda bavumiridde ekikolwa kya bannaabwe eky'okukka ku mmotoka y'omusajja ne bagyokya nga n'omusango bagutadde ku wa bodaboda gwe bagamba nti yasaze ebitaala nga tebinnamuta. Kati bavudde ku bitaala n'akolera bati wa boda ye yabadde akoze eki ng'abbye ebitaala. Kati ono emmoloka yamukoonyeeko waali boda n'ego wansi. Kati ono wa boda n'akola ki n'ayagala bakole bateese. Kati ono emmoloka yalabe nga bakoze eki bajja bangi n'asimbula mpola. Tosobola kuddira nga n'oyokya emmotoka n'okuba omuntu Katonda ntegeera kintu kiri ku kibaddewo. Tosobola kukola kintu kya butemu nga kino n'oyokya emmotoka omuntu oba mutemu butemu. Bano basabye poliisi okukwata abo bonna abeenyigidde mu ffujjo lino kubanga kye bakoze kivumaganya omulimu gwabwe. Omuntu aba azizza omusango leka amateeka galambule si tegwe kulamulanga muntu. Bo abamu ku bantu ababaddewo nga ababodaboda bakola effujjo lino bannyonnyodde ku ebyo ebyabaddewo ne bategeeza nga bwe batamanyi oba ng'omusajja yawonye kubanga yafumitiddwa nnyo ebiti mu matu. They told these guys to come out. These guys, they have no way. They can't open the door. So these people, what they do is they pick stone. They started banging the glass. After banging the glass, so they removed these guys out. There are two guys. After removing them out, so they started beating them. Then after beating them, this guy they lose all. Others bleeding from nose, ears, mouth, eyes. So from there we shout, but no way. Immediately we call police. Najja n'agikubawa. Era tekyamalidde okwo wagundi w'emmoloka n'aggulawo oluti bakyalirudda. Kibamusse nannyini mmoloka bonna babasse babaddemu abasajja babiri omukazi yagegese. Mukazi yawe. Ndi Anet Namatovu ku lwa KSTV agaleero. Okusinziira ku bakulu kye bakola. Owulira omuntu abanga akutte emmundu omwana n'akolobola emmotoka ye n'ajja esasi n'amukuba kati ogamba omuntu wa bulijjo ye akola ki?